رسول الله حبيب الله. Ku 17 katonyeze mwenda Pal FM tukyaliko tukwebaza gwe ekyekumiddeko. Nyongera okwebaza n'okutumira ku bonna abawuliriza abafa ab'enjawulo. Taata Mahadi ne Mama Mahadi mu Kifumbira awo nyongera obatumirako okubeera nti temuvaako mwekumirako. Abasiraamu ba Masjid Hidaya Kawempe mwenna mbaweereza salaamu, barakallahu fiikum. Abafamire yange yonna gye musinziira muwuliriza, muzeeyi wange Musa Kakande, muzeeyi wange Buwembo, muzeeyi wange Bashiri na mwenna ababeerako bangi ddala abafamire mwenna mbatumiddeko era mbaweereza salaamu. Eyo nga tuvuddeyo kkiriza ate tubeere nga bwe tutyo tuwolekera omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Tegujja kuba mupya nnyo wabula gwe musomo gwe gumu gwe twaliko omulundi ogwaggwa, tetwagumalaako. Twakwatako kye twasobola akadde bwe kaggwako ne tusalawo ekitundu ekyasigalayo tubeere nga ate tukyongerayo olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero ampuliriza omulungi, jjukira nti ku mulundi ogwaggwa twatunuulira abakyala be tutunuulira obusiraamu bwe bwasembeza okubeera mu basika abateekeddwa okuba nga bafuna ku mmaali y'omugenzi nga bwe tugamba kyekitegeeza mu basika. Naye twatunulira abakyala abawerera ddala abakyala 7 mu bumpimpi, ate mu bulambulukufu ne tugamba baggweera mu bakyala 10 nga bwe twabalaba mulundi ogwaggwa. Kakati kkiriza olunaku olwaleero tugenda kweyongera mu maaso okutunuulira abakyala abo ku nsonga ez'enjawulo abamanyize baatuleetera ate bwe tubeera nga oboolyawo tubatunuulidde. Wabula tujja kusooka tubaddemu gwaki eyakatwegattako osobole okutambulira wamu naffe newankubadde nga ate era tukugamba nti Islamic Inheritance Consultancy in Uganda gwe mukutu osobola okuguteekamu ku YouTube n'osobola okugenda mu maaso okuba nga ate ogoberera emisomo gye tuteekayo egy'enjawulo okwongera okuyiga n'okutambulira awamu, so nga ate era tugamba osobola okusaamu Inheritance in Uganda era omukutu ojja kusobola okuba nga ate bw'otyo otwegattako otambule naffe n'emisomo egiwedde osobola okuba nga ate opiikinga. Naam, abakyala twagamba omu ku bamanyi ayitibwa Al-Allamatul Burhani yabakuŋŋaanya n'atugamba mu 7 betwogeddeko mwe muli al-warithatu min al-inathi yatandika yagamba nti abayitibwa abasika mu sayidi y'abakyala mwe mukulembezebwa maama w'omugenzi wa bintun ne muwala w'omugenzi wa bintu ibnin laha ta ummun, nga kwogasse ne akazzukulu akawala ako nno nga ke kazaalibwa mutabani w'omugenzi. Ne tuleeta zawjatu ye mukyala w'omugenzi, aljaddatu ne tuleeta jjajja mukyala, ne tuzzaako al-ukhtul mutlaqa, ba sisters in general, tebalambuluddwa. Waman laha alwalaa'u khadi tahaqqaqa, ne tugamba n'oyo eyaliko mukama w'omuddu mu bakyala naye bw'atyo abeera ayingiddemu. Be bakyala 7, wabula ne tuddamu ne tubatunuulira mu buwanvu oba ne tubatunuulira mu kulambulula okubamalayo bonna. Okugeza twakugamba muwala w'omugenzi, muwala wa mutabani w'omugenzi, abo babiri, wa in nazala abuha bimahsi dhukuri, newankubadde nga amuzaala mu layini ey'abaana abalenzi oba muzzukulu wa 2 oba wa 3 oba wa 4 oba wa 5 oba wa 6 oba wa 10, genda mu maaso paka bw'otyo naye kasita aba ng'ava mu layini ya bulenzi. Ne tutunulira maama w'omugenzi
ne tutunuulira jjajja mukyala min qibali ummi ku sayidi ya maama. Oyo nno ye jjajja mukyala azaala maama. Oyo be bakyala bana. Ne tujja tutunuulira wa in alat bimahsil inathi, n'okudda waggulu jjajja wa maama oyo, maama wa maama ye jjajjaffe omukyala. Kitegeeza ne bwe tuba tuzze waggulu wasobola okuba nga maama wa maama yafa, ye jjajja waffe asooka, naye ate nga maama wa muzaala waali ye jjajja owookubiri mu layini y'abamaama. Bwe kityo oba jjajja wakusatu yaliwo nga bano abasigadde baafa, era bw'atu naye ajja. Namba 5 ne tuteekamu jjajja ku sayidi ya taata. Jjajja mukyala ku sayidi ya taata. Oyo naye tumutunuulira ye taata wa maama. Ate era ne tutambula naye mu layini okudda waggulu nti maama wa taata waba waali ye jjajjaawo mukyala owookubiri ne jjajjaawo omukyala owookusatu ku sayidi ya taata. Bwe babeera nga we bali, obusiraamu bwabasembeza era ne bubawo emigabo. Namba 7 ne tuteekamu ukhtu li ab. Twateekawo sister mwannyoko bwe mugatta bataata oba mugatta taata nga bamaama banjawulo. Abo ku sayidi ya faraidhu ne tubayita owomusanvu tubuse owomukaaga. Owomukaaga bamuyita ukhtu shaqiqa, ye mwannyoko bwe mugatta taata ne maama. Abo bwe tugenda mu lulimi olwa faraidhu babayita banul ayani. Yes, be baana abazaalibwa abazadde ababiri. Ne tugenda ku ukhtu shaqiqa, oyo bamuyita agomba bayita ukhtu li abu. Abo be tuyita banul illati. Banu al-illati. Banu al-illati be baani? Bebo nga mugatta taata naye nga bamaama bammwe banjawulo. Kati mwannyoko omuwala nga taata wammwe y'omu naye nga bamaama bammwe banjawulo, naye agwa mu kifo kya 7. Ne tulyoka tuleeta ukhtu li ummi. Abo mu terms zaffe za faraidhu be tuyita banil akhyani, abaana abagatta omu ku bazadde ababiri naye nga mukyala, nga bataata banjawulo naye ng'omuzadde omukyala y'omu. Ne tugenda ku w'omwenda gwe bayita zawjatu wa in ta'addadat. Ne tuyita zawjatu ye mukyala w'omugenzi newankubadde ng'omugenzi asobola okuba n'omukyala asukka ku omu. Kitegeeza bwe twogerako mukyala tutegeeza nti bw'aba alina bakyala era tubayita bakyala. Bwe babeera babiri be bamusikira, bwe babeera omu yamusikira, bwe babeera bana oba basatu era betuleeta. Dhatul wala, almu'tiqatu dhatul wala. Ne tusembyayo ku namba 10 ye mukyala eyali mukama w'omuddu singa omufu waffe aba yaliko mu buddu nga mukama we gyali. Mukama we yaweebwa omukisa bw'aba yali mukyala era naye ajja bw'atyo n'afunako ku maali y'omugenzi ng'aweebwako ka portioni akaba kasigaddewo, that is emaali bwe bateggwawo. Weyadkhulu fiiha mu'tiqatu lmu'tiqa wa in alat. Naye twakyogera ku mulundi guli ne tugamba mwoyo wayingira nti singa oyo eyakuta aba taliiwo naye ate nga eyo ayakuta already alina naye yamuta, olukitegeeza nti oyo aba asobola okujja mu layini eyo. Fawaidu fi mas'alati alwaritha aw alwarithat min an-nisa'i wajtimai alwaratha. Migaso ki egiri mu bintu ebyo bye tutegedde ebikwatagana ku busika bw'abakyala era lwaki twetaaga okubimanya? Omugaso ogusooka gwe guno: ma ada haulai al-inath min qarabati al-mayyiti min dhawi al-arhami. Kimanye bumanya nti ng'oggyeko abo bwe twogedde ab'omuwendo ogw'e10, ab'omuwendo gw'abantu 10, abasigadde bonna batwalibwa okuba nti bali mu baŋŋanda betwandiise ba relatives b'olinako akakwate. Bano abo nga tebali mu first priority, tebali mu bantu bamwanjo abatandikibwako. N'olwekyo la yarithna illa inda faqdil waratha. Abo tetusobola kubaleeta mu busika okujjako betumenye waggulu mu biti ebyo eby'abantu 10 nga tebaliiwo, emma bil fardi wa ta'sib,
either abo betumanyi nga bagenda kusikira migabo oba nga bagenda kusikira emaali etayina kigero. Wa bishurutin wa dawabitin taati insha Allah, ate nga tugoberera principles, amateeka n'obulombolombo nga bwe tujja okubiraba gye bujja. Fi mabhathi tawrithi dhawil arhami, bwe tunaba tutuuse ku mulyango ogw'okwogera ku busika bw'ab'eŋŋanda abasigadde naddala abo abataayogerwako mu Qur'ani. Bwe tuvaawo tugenze ku mugaso ogw'okubiri gwe tufuna mu kumanya abasika mu bakyala. Alfaidatu thaniya idha ijtamaa haulai niswa jamia fi mas'alatin wahida fala yarithu minhunna illa khamsa. Bakyala bali bonna nga bwe tuboogedde, bwe babeera nga bonna bakuŋŋaanidde mu mas'ala oba mu kugabana kwa mulundi gumu, tetusobola kutwala bonna mulundi gumu 10, wabula tutwalamu ate ab'enkizo. Mu abo 10 ate mulimu ab'enkizo ennyo ab'okumwanjo, abo nno bali 5. Mu basajja twagamba bali 3, abasajja bonna bali 15 mu basika, naye bwe tuba tugenda okuba nga tusunsula abagenda okubeera nga baba tubayingira mu busika, tujjayo abasajja 3 bokka. Era betwalaba omwali omwana w'omugenzi, ne mubeeramu bba w'omugenzi, bweppo ne taata azaala omugenzi, be basajja 3 bokka. Abasigadde bonna badda wali wabbali kubanga tebali mu madaala ga waggulu nnyo okusobola okuba nga tubatandikirako. Bwe tuvaawo ne tugamba nti wano abakyala bano betujjamu be bano wammanga banootinge, mu bakyala 10 tujjamu abakyala 5. Asooka ye maama w'omugenzi, ali ku lisiti esooka. Owokubiri ye bintu, ye muwala w'omugenzi, mulekwa omuwala. Wa bintul ibini, ne tulyoka tuzzaako kawala ka mutabani w'omugenzi, that is mutabani w'omugenzi ateekeddwa kubanga yafa, kawala ke ne kaba nga kaleetebwa okuba nga ke kamu ku basika abagenda okufuna ku maali eyo. Bintul ibini ye muzzukulu ow'omwana omulenzi, naye ng'omwana oyo muwala. Wa zawjatu, ne tulyoka tuzzaako mukyala w'omugenzi, naye bw'atyo ali omu ku b'okumwanjo abatandikirwako. Awo nno ne tulyoka tusembayo ukhtu shaqiqa, mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata, ye sister bwe mugatta maama ne taata yatutte namba 5 era nga yaggaddewo 5 abatandikibwako. Wama adahunna minan nisa'i mahjubun, bw'oba ng'oggyeko bano 5 betwogedde nga bonna weebali, oba nga basangiddwa kale 10 bonna nga weebali, ne tujjamu bano 5 bonna abasigadde ne bali abadhawil arhami betutaayogeddeko, bonna babeera baziyiziddwa nga tebalina kye bagenda kusikira. Nekitegeeza ki? Nti emigabo gy'abano nga Allah bwe yagiyita mu Qur'ani, okugeza nga for example tusanze nga mu mugabo gye tugenda okugabanya tusanze mulimu maama Allah yamuwa mugabo ki? Maama Allah wadde tunabituukako naye kankubuulireko kankubbireko, maama Allah yamuwa omugabo gwa kimu kya 6. Singa ennamba ebala nga bwe tugyogedde, omuntu afudde, kangeze gwe omusajja ali awo ofudde, naye olese bano wammanga, oleseewo abantu 10, naye mu 10 nga mugenda kuvaamu bano 5, mukyalawo, muwalawo, muzzukulu wo omuwala, mwannyoko bwe mugatta maama wo n'ekitaawo, ne mubeeramu n'ennyoko akuzaala, be bantu 5. Allah emigabo gye yawa bonna gye gino wammanga. Maama Allah, maama w'omugenzi ye maama gw'omusajja, maama wo agenda kufuna kimu kya 6, muwalawo agenda kufuna kimu kya 2, kawala ka mutabani wo oba kazzukuluko akawala kagenda kufuna kimu kya 6, nga n'ekikawese kimu ekyo6 kujjuliriza migabo abakyala gye bafuna okusinziira ku ngabanya ya Qur'ani ne hadithi. Awo nno n'olyoka oleeta mukyala w'omugenzi, oyo yabeera maama waaki? Maama w'abaana.
agenda kufuna kimu kya 8 olw'ensonga nti waliwo abaana. Ekyo Allah bw'atyo bw'akitulambika. Then ebinaaba bisigaddewo omumbejja mu by'obusika yagenda okubitwala. Yani ye mwannyoko bwe mugatta taata ne maama. Bw'abeera taliiwo yekka, then agenda kubigabana ne banne bwe bafaanaganya eddaala. Bw'abeera taliiwo yekka, nkiddamu, agenda kubigabana ne banne bwe bafaanaganya eddaala. Ekitegeeza nti bw'ofa ng'olina bannyoko abawera 5 nga mugatta maama ne taata, ne biba nga bizza nga bwe tuzze, era kitegeeza bibagenda okugwa mu mugabo ogulindirira ebinaaba bisigaliddewo babifune. Ekyo nkimaliriza. Kakati ennamba zaabwe, emigabo gyabwe nga Allah bwe yagibawa mugiwulidde, tudiringa tutya nagyo okusobola okugigatta okufuna ennamba gye bagenda okuba nga bwe batyo bafunamu, tubeere nga tugigabanya, ennamba eyo ebeere nga bw'eti ebamala. Ennamba eyo tugifuna bwe tuti: tukwata emigabo gyonna ne tugisemberaganya, ne tutunuulira ennamba eziri wansi ku migabo egyo. Bwe twogera ku fractions abaazisomako muba muzimanyi. Ne tugamba nti tugenda kunoonya kye tuyita an LCM oba LCM, lowest common multiple, ennamba esembayo okubeera entono esobola okukubisibwamu n'egabiza emiwendo egyo. Bwe tutyo bwe tukikola. Ennamba eyo bwe tumala okugifuna ne tugigabiza abantu bano bonna. Kakati kankubuulire wano, bwe baamala okubikola kye twafuna kyali ki? Twagamba nti mas'alatihinna min 24. Ife twafuna lowest common multiple ng'eri nnamba egatta emigabo egyo gyonna ng'eri ennamba 24. Kitegeeza nti nina emicungwa gyange 24, naye ngenda kugiwaako maama w'omugenzi, njiweeko mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata, njiweeko kawala k'omugenzi, njiweeko kawala ka mutabani w'omugenzi. Nsembyeyo ani? Nsembyeyo mukyala w'omugenzi, naye mmuwe egigye. Kakati bwe kiba nga bwe kityo, olwo ngenda bbawa mmeka? Emicungwa gina 24. Bw'ogigabiza maama afuna kimu kya 6. Kitegeeza nti emicungwa 24 gigabiza abantu 6. Bw'ogigabiza abantu 6, buli omu gy'afuna maama gy'omuwa. 24 bw'ogabiza 6, of course buli omu agenda kufuna mmeka? Kwata 4 emirundi 6. 24 bw'ogabizamu 6 ziba mmeka? Ziba 4, of course. Kitegeeza nti maama agenda kufunako emicungwa 4. Agenda kufunako emicungwa 4. Then muwala w'omugenzi afuna emicungwa emeka? Twagambye ye afuna half. Bwabula tetutoolako, tusigala tugabiza na nnamba eyo. Tukwata emicungwa 24 bwe tugigabizaamu abantu 2, buli omu afuna emicungwa emeka? Nti 12. Nga tukwata emicungwa 12 nga tugiwa mwana muwala, ye muwala w'omugenzi. Kale nga tugenda ku kawala k'omugenzi, kagenda kufuna emicungwa gye gimu nga jjajja waako gye yafunye, kubanga nako kalina kimu kya 6. Nako tukwata emicungwa 4 tugikawe. Then tugende ku mukyala w'omugenzi. Mukyala w'omugenzi alina kimu kya 8. Kimu kya 8 ekitegeeza nti tugenda kukwata emicungwa 24 tugigabizeemu abantu 8. Olwo agenda kuba afunye emicungwa 3. Eginaaba gisigaddewo mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata gy'agenda okufuna. Nekitegeeza ki? Kwata emicungwa 4 egya maama w'omugenzi, gigatteko emicungwa 4 egya kawala k'omugenzi gye emicungwa 8, gigatteko emicungwa 12 egya kawala k'omugenzi, muwala w'omugenzi gye yafunye 12, kuba yafunye hafu gye emicungwa 20. Then kwatako emicungwa egya mukyala w'omugenzi gyadde emicungwa 3, gye emicungwa 23. Bw'ogitoola ku 24 wasigalawo omucungwa gumu. Ogwo mucungwa ogumu gwe gukwatibwa ne guweebwa mwannyina w'omugenzi bwe bagatta maama ne taata, kubanga ye teyabadde na mugabo guli described mu kugabanya kuno. Ye yaweeweddwa omugabo gwa kulindirira kinaasigalawo kyajja okufuna. Kkiriza twetoolemu katono, manye ebyo bitabula omutwe, naye katujje insha Allah.
oyina emaali yo oyagala gye kugabe